Obulema busobola okuba nga bulabika oba nga tebulabika era ng'omuntu asobola okuba nga yazaalibwa nabwo oba nga yabufuna muzaale era nga bujja akadde konna. Okusinziira ku kunoonyereza okwakolebwa ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna, abantu ebitundu 15 ku buli 100 balina obulemu. Era ng'okunoonyereza kwe kumu okwa 2010 kukinoganya nti obulwadde bw'omutwe bugenda kweyongera okwegiriisa paka mu mwaka gwa 2030 singa tewabeerawo kikolebwa ng'obudde bukyali. Olwaleero ekitongole kirabirira ababundabunda kino Wegian Refugee Council lwekikuziiza olunaku lw'abaliko obulemu era nga wano omukugu mu kubudaabuda Elizabeth Okero wasinzidde n'ategeeza nti olunaku nga luno si lw'abantu bokka abaliko obulemu wabula n'abatalina basaanye okulukozesa okwekuba mu ttooki kubanga akadde konna omuntu afuna obulemu ate nga bwe kituuka ku mawanga amankuseere nga Uganda gujja bagira. Elizabeth Okero akulira ekibiina ekikologa okubudaabuda abantu agamba nti mu mawanga g'abaavu mponga byoya abantu beeraliikirira ebintu bingi gamba ng'okulemererwa okulabirira famire zaabwe, obulwadde, amabanja n'ebintu ebirala nga bino bye bivaako obulwadde bw'omutwe. Ebintu ebyo bireeta situation the bayita poor mental health. Obeera nga oli kumpi okutuukako ekyo ekiseera nga bakuyita mulalu. Naye kye tusobola kukola nti tulina okuba nga tubeera nga bulijjo okera ku makya olina okumanya nti ebintu bitambula bitya. Yogera n'omuntu omulala oba awaka oba mu ofiisi yo, yogerako n'omuntu omulala. Tosirika, tobeerawo ng'oli weka. Funa kansala okulaba nti akubanga mirror nga ndabirwamu okulaba nti munnange laba kifaanana bwe kiti kati awo osobola kuvaayo n'ofuna solution ekintu ky'osobola kukola okulaba nti eyo embeera n'ogivaamu. Ate ye Hussein nga munaasi wa Somalia ono ng'omukyala yamuddukako oluvannyuma lw'okuzaala omwana eyagongobala agamba yadde taliiko bulemu naye embeera gy'ayitamu mu butuufu teyogerekeka era ng'ono ayozezza ne ku munye bw'abadde ng'agezaako okubuulira banne embeera eno. Abaliko obulemu bategeezezza okusomoozebwa kwe basanga. Muwomba Mungu James ono munnansi wa Congo wabula nga yajja kufuna bubuddamu era nga yazaalibwa mulamu agamba obuzibu bwe basinga okusanga ensangi zino kwe kummibwa emirimu. Abalina obulemu naye tebalina emirimu osanga organizations zitegeera nti ono singa tumuwa omulimu alina requirements nyingi zigenda kutukostinga kulabika nti ono akoze bulungi oba agenda kola bulungi mu organizations yaffe. Naye ekirala osanga ng'obudde bwa kujanjabwa Uganda tulina population nene osanga bulijjo tukola lining naye omuntu alina obulemu tasobola kola lining leero enkya amale wiiki ng'akola lining. Naye Uganda amadwaliro gaffe at least balina ekola nga bateekeko ennaku bagambe ennaku eno tukola ku bantu balina obulemu baleke ebintu byogamba okomewo enkya neera komawo enkya. Okusinziira ku kubala abantu okwakolebwa mu mwaka gwa 2016 Uganda erina abantu abaliko obulemu abawera ebitundu 12 era nga bangi bali mu bibuga kyokka nga bafuna okusoomoozebwa olw'enteekateeka y'ebibuga eteekebwawo nga bo tebajjukiddwa. Kyokka Namasopo Scovia ng'ali mu kitongole kya KCCA ekivunaanyizibwa ku kukulaakulanya abantu ssaako n'ekikula agamba nti KCCA egezezzaako okuteerawo abantu bano obuweereza obumala naddala mu nkola ey'okwekulaakulanya wabula n'akakasa nti ekibulamu kwe kwongera okubakunga kubanga bangi ku bo enteekateeka zino tebazimanyi. Tulina lifts kati nga KCCA sitehola erina lift nti bw'oba tosobola kuyita eri ku madaala osobola kukola ki kuyita eno cramp n'oyingira mu lift n'ogenda waggulu nga togenda kulinnya madaala. So nsuubira KCCA ya leero yanjawulo tulina services za njawulo nga ssente ze tubawa ng'abantu abaliko obulemu kasamba nga mulina group eri registered naffe nga KCCA nga mulina kye mukwasaganya naffe tuva eri ne tubakwasizaako. So
obuteyagalira mu kibuga kyo ng'ate services gye ziri nja kugamba ndowooza okuwabula tekubadde kulungi. Tulina ebibulamu wano nawali naye of course ng'abantu of course ebyetaaga kukolaganira wamu. Ate yakulira ekitebe ky'e Kampala ekya Norwegian Refugee Council ekikola ku nsonga z'ababundabunda agamba obuzibu bwe basinga okusanga bwe bw'okulemererwa okwogerezeganya n'abantu abeetaaga obuyambi era nga ne offices nnyingi wano mu Kampala tezirina batapusi singa wabaawo abeera agenzeeyo nga tasobola kwogera.